Ebya Honorable Kabanda nga tubitadde ebbali. Ye Mwami Nsibambi mwamulabyeko. Mwami Nsibambi ali mu mbeera ki? Mwami Nsibambi yali active nnyo nga twakava mu kalulu. Buno obudde ali mu mbeera ki? Bannange mutubuulireko Mwami Nsibambi ali mu mbeera ki? Puresha zaalinnye zaakendedde. Sukali yafunye oba kati alina munnyo. Bannange mutubuulireko. Kuba we yava mu kalulu awo yali bita nnyo nga mukambwe nenga gamba yayagala kifo. Ekifo yakifunye oba nedda. Uganda yaffe nenga abalonzi ba Mwami Nsibambi tetuli basonyiwa. Tetuli basonyiwira ddala. Zeki abantu bangi bakyebuzizaako ku mukulu oyo Nsibambi kubanga akasibiri kaali kangi ebigambo nga bingi ng'ayogera kwegamba ndowooza oba yali overconfident ng'amanyi nti omugaati kwe guli ku plate naye gye byagweredde nga ku ground biralamu. Era essaawa ya kakati sisuubira nti ayinza okuggyayo omutwe ate n'ayogera kubanga kye yali asuubira tomanya naye nga ebintu byagudde butaka. Tuvuddewo olunaku olwaleero ekitebe kya National Unity Platform abalangiridde ani ajja kuba ng'akwatira ajja kuba ng'akwata ebbendera ng'akwatira NUP ebbendera mu kalulu akekalangala by elections. Mujjukire nti omukyala eyaliko Honorable Nakimuli yatuva ku maaso era nga ekifo ekyo kati beetaaga okuba nga banoonyezaamu omuntu omulala. Twalaba abakyala bangi abeesowolayo naye ekibiina kya NUP we baatuula ne babasunsulamu nnaku olwaleero balangiridde omukyala oyo Irene Nampala nga sisita wa Helen Nakimuli yagenda okuba nga akwata bendera y'ekibiina kya NUP. Irene yakwatidde NUP card mu disitulikiti ey'ekalangala. Congratulations to Nampala Irene okuva ekalangala. Nampala Irene abatamumanyi ye sister w'omugenzi Helen Nakimuli. Wenjogerera NUP emaze okumukwasa card okugenda tokulembera abantu b'ekalangala basebo ne banyabo. Mbebaliza ddala mmwe abasupportinze ababadde bamwagala nammwe abamusabidde Idaho TV nange mbadde omu kuba mwagala. So Nampala Irene yakwatidde NUP oba ye flaga bearer owa National Unity Platform atemu nange ekalangala. So ekigenda okuddako tugenda kubanga ate twolekera ekalangala tusobola ate okusagula obuwagizi bwe basebo ne banyabo ye Nampala Irene. Congratulations ge mawulire agaliwo akaseera kano kennyini. Tuvuddewo era ku kitebe kwennyini kya National Unity Platform nakulwaleero abalondize shadow cabinet yaabwe era ng'omukulu Honorable Joel Ssenyonyi addiziddwa ekifo kye nga leader of opposition mu parliament. Honorable Betty Namboze be bamu ku abo abafunye ebifo nga kwe kuli ne Musaayi Muto Robert Maseruka. To the Caribbean EU Parliament Assembly will be Honorable Namutawe Joan, Masaka District Woman Representative. Our representative on the Parliamentary Pension Scheme is going to be Honorable Kawalia Abubeka. If the member is here, he should stand up for him. Oh yes, Honorable Kawalia is there. I would have asked you to come, but it's raining. Our representative to the Interparliamentary Union is going to be Honorable Brenda Nabukenya. Our representative to the Parliamentary Union of the OIC member states, that's for the Islamic states, is Honorable Hassan Chirumia from Katikamu County South. Our representative for the Commonwealth Parliamentary Association is going to be Honorable Nantongo Rose Fortunate. Our representative for the Pan-African Parliament will be Honorable Karwanga David Luchamzi. Yes. Now, let me go to the committees. The Vice Chairperson of the Local Governments Committee is going to be Honorable Abed Nasser Mudiobole. Wow.
And the Honorable Udiobole is going to be deputizing the chairperson of that committee for local government accounts, who is Honorable Betty Namboze Bachireke. The vice chairperson for Government Assurances Committee is going to be Honorable Anna Adeke Ebaju from Soroti. And the chairperson of that committee, Government Assurances Committee, is going to be Honorable Zake Francis Uteri from Zogani. Vice Chairperson Kosase is going to be Honorable George Musisi from Shia. And that committee of Kosase is going to be chaired by Honorable Mwada Mpunyinji. Kosase Neno Kwata B. The Vice Chairperson for the Public Accounts Committee is going to be Honorable Sarah Luansasula from Jinja. And the Public Accounts Committee is going to be chaired by Honorable Samba Patrick Oshale from Kasanda. Now, the Deputy Chief Opposition Whip is going to be Honorable Nakwede Harriet. And the Chief Opposition Whip is going to be Honorable Paul Muiru. The Commissioner of Parliament is none other than our Deputy President Eastern Uganda, Honorable Nameshe John Baptist. Now, who do you think is the Lord? Ladies and gentlemen. The leader of our parliamentary team is none other than Honorable Joel West constituency. People power. Nawe badde biwedde atufunyeeko Honorable Shamim Malende ono nga human member of parliament n'ayogerako eri eggwanga ng'alambulula ebimu ku ebyo ebigenda okubeerawo mu palamenti. Tukwata entebe bwetu tetugenda okusooka okukendeza gwe mujjuzo gw'abaministers abangi omujjuzo gwa palamenti ogususse n'olwekyo nga tulina omukisa okuba nti ffe tulonda shadow cabinet kyobola atugamba nti tulese ffe baministers 30 so nga ate bali balina 80 n'okwambuka tubalaga example eyo yennyini gyetugenda okukola nga tumaze okutuula mu ntebe eyo gye baatuwa n'enyagibwa. Nga amaze okwanansinga oba okulangirira ate abantu abamu bavuddeyo ne balaga obutali mumativu ne bagamba nti babadde tebasuubira nti nga opposition basobola okukola shadow cabinet nti kino kiba kitegeeza nti President Yoweri Kaguta Museveni ye yawangula. Kino kibuuzo sagala mu kootinge bubi. Olunaku olwaleero ekibiina kya National Unity Platform kimaze okulonda leader of opposition ng'era simulala Joel Ssenyonyi ne kironda commissioner nga ye Nambeshe ne kironda chief whip nga ye Paulo Mwiru. Naye ze kyejagala okubuuza nga tumaze okulonda obukulembeze bw'eggwanga nga president ng'ayita ku mukutu gwe yavayo n'atugamba awakanyiza ebivudde mu kalulu kano ng'abazungu bawakanyiza ebivudde mu kalulu kano nga bagise military operation nga ensi yonna egambye nti ddala kituufu akalulu ke Uganda kaali kakuba nga ne bannansi we twogerera kati bagamba akalulu baakabba. Ekibiina ne kivaayo ne kiintroducinga obubiina obukulembeze bwa opposition. Kitegeeza ki mu lulimi olwangu? Kino tekitegeeza nti tukkiriza okukola ne gavumenti era ffe tuli mu opposition. Era ebigambo byonna ebigenda okuddamu okuvayo nga bigamba nti twawangula akalulu bigenda babyakuwuddisa bannayuganda ng'olwedde mumaze okulonda obukulembeze bwa opposition ng'era mulaga mugenda tutandika kati okukola emirimu gya palamenti n'eggwanga. Tugamba teri kuwa basajja legitimacy, waliwo legitimacy esinga eyo era musobola kuddamu muti okugamba public nti batubba akalulu. Ne ababadde bakkiriza nga bagamba ddala akalulu kabbibwa mubagambya ddala akalulu omusajja yatuwangula alaali era ffe yeffe aba opposition. Byannaku ne politics we tuliva mu politics
ne tugenda mu byaddala eggwanga lino lirikyuka kyova olabe yaleeta ebibiina ebyo Kisirani yatuttira future ya Uganda kubanga wenjijukira mu 2018 2019 nga twali kibiina twali solid era tewaliyo kalulu kali basodi nga 2021 naye kase ebibiina byajja kati ffe bannayuganda twatandika kuzanyirwako politics tuvuddewo nga byonna bigenda mu maaso navuddeyo n'abuuza n'agamba bannayuganda nga musirise nnyo abaana nga baabuzibwabwe abaana nga baatwalibwa nga temuvangayo kubanga mubanja ku baana bano bali luddawa ebbanga lyekulungudde nolino lisiti y'abaana bangi naye abasingeeko essira be bano General Bluetick. Wenjogerera tuli mu mwezi mulamba kasookedde nga baganda baffe bano bawambibwa. Asooka bamuyita King Zale, owokubiri bamuyita Bluetick. Baba wamba kati tuli mu mwezi mulamba tebaleetebwa mu kooti abafamile yaabwe teri yamanyi gye bali tugezezzaako okubanoonya mu buli nsonda teri yamanyi wagye bali naye nga ababakwata bali babyakwerinda. King Zale bamujja kamoocha abamukwata bamuteeka mu drone bali bambadde UPDF oba bali mu uniform ya ggwanga. Imagine abamukwata n'okutuusa essawa ya leero ebbanga lyali supposed okuleetebwa mu kooti lyaggwako dda ebbanga King Zale lye balina okumuleeta mu kooti. Kino nno kimenya mateeka naddala mmwe baganda baffe abeeyita ab'ebyokwerinda mukimanyi bulungi nnyo nti omuntu oba etteeka liragira nti omuntu bw'akwatibwa alina okumala essaawa 24 aleetebwe mu kooti agasimbagane n'omulamuzi either yeeyimirirwe oba ayongerwe bamwongereyo. Ne bano bannaffe bali mu mwezi mulamba n'ennaku ezigwamu teri yamanyiwa gye bali ate nga ne mu kooti tebaleetebwa. Ffe tugamba nno nti kino kikyamu tugamba nti kino kimenya mateeka naddala mu abakwasa mateeka muleete baganda baffe bunnambiro mubaleete mu kooti bwe baba balina emisango kitegeerekeke nti balina emisango. Twagala baganda baffe, twagala bantu baffe, tubanja King Zale, tubanja Bluetick, tubanja ne baganda baffe abalala ba Eddie Mutwe, ba Achirewo Kivumbi, ba Bobby Yanga, bani ba Olivia Lutaya, tubabanja kubanga tebalina musango. Bawayiswa tebalina musango. Abaana nno era nga waayogedde bannange abaana Uganda mweyongera okubanga muvaayo okusitula eddoboozi naye mpola mpola tetumanyi oba kiriggwa ddi naye obudde bujja kutuuka era kijja kuggwa. Ate nga tuzze ku nsonga y'abaminisita abalondeddwa tulina abantu ddala baminisita abalondeddwa oba abaweredde bwa minisita obwalisa Uganda nga si bamativu mwe muli omukulu Dr. Lawrence mwe muli Sanje Tana bangi katuulire ono kyagamba. Oba mubbi oba munyarwanda oba foreigner ekituufu kyo kiri nti Dr. Lawrence Muganda olwaleero ye Minister of State for Internal Affairs ez'eggwanga Uganda, whether you like it or not. Ye Minister waffe abana Uganda bw'obanga omanyi nti oli muna Uganda ye cabinet egenda okubasavinga 2026 up to 2031 oba oyagala oba toyagala okiwulira ekintu ekyo. Ekirungi kya byonna ne cabinet ya oludda oluvuganya emaze okubeera ng'ekola ki efulumizibwa, so mugenda kukkiriza mutambule naki ekiriwo mazima. Oba munyarwanda olwaleero omunyarwanda ye Minister w'ensonga za internal affairs ez'eggwanga Uganda. Okiwulidde ekintu ekyo? Now what next? What next is what you're seeing. Tewaliyo what next is what you're seeing. No kikkiriza. Okiwulira? Oitabeera onagamba muno nze tasobola kubeera minister oyo abeera ta minister waffe yeye cabinet yafulumye, he's the one. Ono gwe mugamba nti mubbi yeye, gwe mugamba nti munyarwanda, yes ye minister w'abana Uganda.
ku nsonga za internal affairs mwena abagenda wali eri ku internal affairs okufuna akapaka passport ku nsonga ezo yono senkulu Dr. Lawrence Muganda mukiwulidde ekintu ekyo tubiteeke wano mu bwongo tobeereyo n'ogamba nti akirabika okuba si kituufu cabinet yafulumye cabinet olwedde ya opposition emaze ofuluma gwowoza mbu si kituufu eggwanga ligenda kudda cabinet ezigenda okubeera nga zitwala eggwanga mu maaso zafulumye ate gwoli wano ogamba mbu simanyi mubbi ebyo nowona abyogera simanyi nti nno yagenda e Canada ne bamuwa obutuze bw'e Canada simanyi ate ne bamala ne babusazaamu yes today gwe gwoyita omunyarwanda oli ku munyarwanda ng'oledde waliyo n'omuyindi oli ku complaininga ku munyarwanda nga waliyo n'omuyindi omuyindi abuuka amawanga ameka Rwanda nno yino waneeno East Africa naye oli weeri Asia naye oyo omu ku be bawadde nga minisita kyemugaa temunaakubalabako temunaakubalabako tutandike ebintu okubiraba mu butuufu bwabyo tubikkirize wadde tuyagala kikkiriza otya kyekituufu nti yono gwekanya kugamba nti munyarwanda simanyi mubbi simanyi foreigner simanyi bikoze bitya ng'ekituufu kiri nti time yeetambula nti ye cabinet gye tuyina gye balonze okiwulidde ekintu ekyo gye tuyina gye balonze era ne cabinet ya opposition erondeddwa era egenda kukola n'eno cabinet so zedi wano okubategeeza nti nowookaaya n'otya newonyiiga otya newowulira ng'oyagala kwekuba weefumite mu ttaka obulireyo ekyamazima togenda bulirayo nti wonaabulirayo ogenda kukomawo nga si ye minisita wammwe ekyamazima ogenda kukomawo nga Dr. Lawrence Muganda era nga ye minisita w'ensonga za internal affairs okiwulidde ekintu ekyo nja kukomawo n'agalala nze ngenda kukomawo mbategeeze ngezeeko bategeeza nti mubikkirize kubanga kituufu mwabikkiriza kati lwaki essaawa zino kibalumya omutwe mwabikkiriza kuva ddi January nga 15 2026 kati mubikkirize muleke cabinet zibeerewo emirimu gigende maaso egy'eggwanga buli omu aliwo kukusa lubuto lwe tewali buzibu kati buli omu akusa lubuto lwe mu ggwanga Uganda abantu batereka ssente mu mayumba nga gwowoza ebyo buli omu akusa lubuto lwe kati mukkirize learn to accept the truth and move on awo wetuli bagamba amazima galuma naye era go galumya Bannayuganda nti tulina okukikkiriza nti babataddemu era tebalina gye balaga era ekintu kyabwe bakivuga nga bwe bakyagala mpola mpola oli yatugamba nti tujja kiwulira era nno dde tujja kiwulira kubanga gye biraga byo biwanvu ddala tonavuddeyo nga mukambwe n'agamba nti akoye abantu okubalangiranga nti abanyankole bali bulungi abagambye nti si buli munyankole ng'ali bali bulungi si buli munyankole nti ali bulungi agambye nti nabo babonaabona abanyankole bali bulungi bali mu gavumenti bameka bali mu gavumenti abanyankole manyi
gavumenti eno gite omulabi mulungi omulabi wa NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga oba nga obadde tonaba ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo